Katufune okwanukula kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eri ebbaluwa ya poliisi gye bamuwandiikidde nga bamuwa amateeka galina okugoberera bw'aba ayagala ogenda maaso ne enkuŋŋaana ze bano kusisinkana bannayuganda wamu n'okuba nti bamwetaaga basituule wamu ne poliisi ku kitebe ekikulu e Naggulu mubabeeko ensonga ze bagayagaya. Kale kamukuwe President Kyagulanyi ensonga zitugambe. Mpozi mu Luganda mumaze okubebaza olw'okujja okuwuliza ensonga yaffe. Amakyaga leero twasimbudde nga tugenda Palisa okukwatagana n'abantu baffe nga bwe twabasuubiza mu phase eno ey'okubiri ey'okutaaganaga kwaffe eggwanga lyonna lyonna ekiri mu mateeka. Tutuuse ku lutindo lwasezibwa nga poliisi erusazeeko era netwebulungulula netwetolola ne gye tubadde tuva netulemesa okweyongerayo. Bakulembeze bannaffe bagenze ne babuuza lwaki batulemeseza okweyongerayo ate nga byetukola biri mu mateeka. Tebatuwadde ensonga nambulukufu naye batugobereza tiyagaasi era mu kkubo yonna gye tuyise nakifuma newalala n'okuwubira obuwiza abantu gubadde musango nga baba kuba tiyagaasi era abantu bafe abamu bafunye ebisago. Bwe tukomyewo wano tusanzeewo ebbaluwa ng'eva ku police headquarters era ng'esayiningiddwa omwami gwe bayita Frank Mwesigwa. Ebbaluwa eyo ng'egamba bino wammanga. Ekisooka ng'egamba nti otuukiriza ogenda maaso n'enkuŋŋaana zaffe tulina okulaga poliisi programu yaffe n'obudde bwe tuteekateeka okoleramu ezo enkuŋŋaana kye twali twakola edda. Ne batusaba nti tulina obbalaga olukusa olw'abo bannannyini bifo oba ababiddukanya bwe tugenda okukolera enkuŋŋaana ezo kye twali twakola edda. Ne batusaba nti tubalage obukakafu obulaga nti waliwo okwerinda n'ebyobuyonjo mu bifo gye twateekateeka okubamu enkuŋŋaana kye twabalaze kye twali twabalaga already. Ne batusaba n'okutusaba tukwatagane ne ba RPCs ba DPCs n'abalala kye twali twakola. Naye mu bbaluwa ey'emu gye batuwandikidde mubaddemu ate ebintu bye tulowooza nti si bya bwenkanya ate si bya butegeevu. Mwe muli bino wammanga. Batusabye nti tetukola rallies mu lujjudde, tetukola rallies oba tetukola nkuŋŋaana nga ziri mu open oba nga ziri mu bisaawe oba ebifo ebitali biggale. Ne twebuunya lwaki ffe batukugira naye ate ng'ebibiina ebirala n'abantu abalala n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi bo bagenda maaso n'enkuŋŋaana zaabwe mu kyere. Mwezo nga mwe muli n'abo abatazikola mu mateeka bazikola mu bumenyi bw'amateeka naye yo nsonga ya poliisi. Naye ate ffe buli kimu kye tukola mu mateeka bakiremeseza. Munajjukira bassebo ne bannyabo nti n'olunaku olw'eggulo Muhoozi n'abantu be bayisiza ekivulu mu kibuga Makati tewali poliisi yabakuteko, tewali tiyagasi yavuze. Bino byabadde mu kibuga Makati olunaku lwajjo. Munajjukira nti Balamu akoze abadde akola enkuŋŋaana mu open, Kabanda abadde akola enkuŋŋaana mu open n'abakulembeze abalala ne bannabyabufuzi abalala. Ate nga tetukiinaako buzibu. Kye tulinaako obuzibu lwaki ffe aba NUP tebatukiriza kweyagalira mu ddembe lyaffe ng'ate tetulina tteeka lye tumenye. Mu bbaluwa eyo batugambye nti bwe tuba twagala okukola enkuŋŋaana zaffe tunazissa mu zihoolo embike oba mu bifo eby'abantu abagere nga biri munda mu nnyumba. Ne twebuuza lwaki abalala basinkanira bantu mu bisaawe, lwaki ffe tetukkiriza kusisinkana bantu mu bisaawe. Batusabye n'ekirala kye ndowooza nti kiri very unserious, si kya kintu kikulu. Batugambye nti tulina okubawa ennamba y'abantu be tusuubira okujja mu nkuŋŋaana zaffe. Mwena nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo tugenda kubala tutya abantu nti tugenda kusuubira abantu 10 oba 2 oba 100 oba 100. Abawagizi baffe bali mitwalo. Tugenda bateeka mu ruumu ki oba mu holo ki embike gye bagenda okujjamu. Naye ate era bino tebabisaba bantu balala. Bagenze maaso mu baluwa gye batuwandikidde ne bagamba nti abalala bonna gye babagaana kuba nkuŋŋaana zaabwe kuba bagoberera amateeka. Kati simanyi mateeka ki ge bagoberera ffe ge tutagoberera. Kubanga enkuŋŋaana zaabwe bazikuba mu lwatu, bazikuba mu lukale, bazikuba mu bisaawe ate tewali abakuba. Twagala okukimakinga clear nti tetuwakanya mitendera gina kugobererwa nga bakuba enkuŋŋaana. Kituwakanya bwe busosoze
kyetuwakanya kwe kubeera enkuŋŋaana zaffe eziri mateeka ate nga balala bali mateeka. So mu bbaluwa eyo batusabye abakulembeze baffe babasinkane ku Mande bayite mu nsonga eno kyetutaganye. Era tubadde tulina okubeera leero batulemesezza okutuuka e Palisa, enkya tubadde tugenda kubeera Tororo naye tetugenda genda Tororo. Ne ku Mande tubadde tulina kubeera Mityana naye tetugenda gendayo paka ku Mande. Abakulembeze baffe bagende basinkane tiimu y'abapoliisi ku kitebe kya poliisi zennyini zetubabuulira mu Lwatu. Then ku Lwokubiri tugende maaso emukono era ab'emukono mutulinde ku Lwokubiri. Naye engeri gye tugoberera amateeka twagadde nnyo okukimekinga clear si ffe bamenya amateeka wabula poliisi yemenya amateeka. Era y'ensonga lwaki tuganye okulwanagana nabo, tuganye osindikagana nabo, boka bakole buli kya nsonyi bakole buli kimenya amateeka. Kasita kamera zammwe kweziri, kasita mulabe ebigenda mu maaso. So tugenda kusindika abakulembeze baffe bagendeyo ku police headquarters ku Mande, ab'emukono mutusubire ku Lwokubiri n'abalala gye tutanasobola kutuuka, ab'e Kamuli, ab'e Palisa, ab'e Tororo tujja. Ku Lwokubiri tugenda kubeera nammwe abantu b'emukono, ate ku Lwokusatu tujja kubeera nammwe abantu b'e Masaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nina kyendeseeyo? Ndowooza sina kyendeseeyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndowooza kati ne bwe tutemu. Well, His Excellency Robert Chakensam has just spoken to the media team. Kweku okwogera kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga yanukula ku bbaluwa ya poliisi gyemuwandiikidde olunaku olwaleero ku mbeera oba ku ngeri gye bagenda okubanga bagobereramu enkuŋŋaana za National Platform okugenda mu maaso era n'amateeka ge bawadde. Naye ng'ekyewuunyisa ku mateeka ago ge bawadde abalala bo tebagagondera bagagenderako. Kwenda twa obutambi obutambula Dr. Kizza Besigye badde Masaka juzi ng'atambula mu kibuga wakati Masaka twaliya mu kubya tiyagase akulaze n'ebya mutabani wa Museveni. Tiimu ye babadde mu kibuga Kampala wakati nga batambula nga twana poliisi n'emu naye tewali n'omu yakubye ku mukono twali yakubye tiyagasi bo babalese ne batambula naye Kyagulanyi ye atakkirizibwa kutambula kubanga ali kwalaali biri byabwe. Okitegedde biri byabwe byo ne bwe batambula bamanyi kyaffe tuzza munda. Okitegedde naye ate Kyagulanyi amanya abajjako ate tebanza kumukkiriza agenda maaso nakuba nkuŋŋaana. Toyinza gamba kibiina kya byabufuzi mu nkuŋŋaana zaakyo zikikube mu hoolo nga kuva ddi. Nze njukira tulaba vidiyo namusubira muziraba mu myaka gy'ekinaana General Museveni bwe yali ng'asima baali PM oba biki gubiina gwe yalimu ogwo nga bambala ovulo ebitaawo nga bambala amataawo amawanvu. Enkuŋŋaana baazibanga ku State Square kati bakyalakirizibwa kuba ku State Square lukuŋŋaana. Enkuŋŋaana baazikubanga mu bisaawe e Katwe tebakkirizza tukubira mu bisaawe agamba mukubire mu hoolo naye hoolo kize baazimba wano e Uganda. Mubaga otutwala ku stage ya America nti hoolo enkuŋŋaana zibeera mu hoolo ne hoolo ziba nene nga zituuza emitwalo n'emitwalo gy'abantu. Kati wano hoolo ki egyogenda okutwalamu etuuzeemu abantu batwala ekisaawe kimu ky'enambooli ekisobola okutugezaako okujja abawagizi ba National Platform kyokka ku bintu ebiri enclosed kyokka kati ebirala biki wogera okwabala abawagizi ba National Platform batyewo baagala nti mupikingi just abantu 10 bakulembeze naffe twagala abantu bali ba people power twagala okwogera nabo bo just bali mu kugeza bakweka kyabuwagizi tebagala ensema nti Kyagulanyi alina obuwagizi basofuna oluwenda banabbira akalu bo kyekye baliko nti abantu bana ne mentality Kyagulanyi alina obuwagizi bajja kumulonda ate bajja kwekalakaasa ate kyekya pasiba okumubba ati balina okulaga nti nno ffenna twenkana tuli awo lyabwo era Museveni bakube mu bisaawe ulikana yagenda wanta monge omwana lwali mu kisaawe tebali munda wanta monge yagulawo simanya malwaliro omwana lwali open abantu nga bangi babasombe wano mutabani we yabadde Masaka omwana lwali mu kisaawe twali mu kizimbe lwate baluganda lwaki National Platform balina okubamba ekizimbe just bagala kuminimalizinga namba y'abantu ebifala bibenga byaga abantu batono si bangi just bagala kubrain washing abana Uganda Kyagulanyi abantu tumatunafuna okuntu wabulabye mulalo erimba ntugende ngefa ne bamanya abantu abangi naye tawagira gamba kampagire kati kiki bagala okugezako okuta naye nze ngamba balira eti nnyo kubanga President Kyagulanyi Ssentamu abantu bali samu de gali abantu abanyamazima tibala bwatuka abantu uza nkuza abantu bavuddwa amangu ago
So abantu manye ekituufu wano omulamu gwe baliko gwa kukyusa ggwanga Uganda gwe Rwanda kyembalira nga tulina kuba ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga President w'eggwanga Uganda asobola okulyagalizamu tusobola okulisanyukiramu amagwe olabe ensi bwetwongera nga tutambula tuvimba buvimbi n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baagala nnyo bonna abaliko banaagino balikwako ndona bonna muleka bakuume mweravu.